Media. Ekisemberayo ddala oba ekidiira ekisembayo tulina ensonga y'ettaka ekibba ttaka abakulembeze okwekobaana n'abantu abamu ne batwala ettaka ly'abantu ebyo byonna oyo kasasiro alina kkoma kisanja kino ekisanja ekijja nga mukkiriza n'embeera kyamani wero society emboozi y'ettaka njagala kubeera lufumo wano tibyaliwo okwo naye kati byakola ki byaggwawo emboozi z'owulira emagala eyo omukulembeze bakulembeze bali eno bakulembeze bamwe n'abamu bakansala abamu tiyeekobaana ne gundi naye nga ne gundi geboogerako naye mukulembeze waako ntika ku district ne bakwatako abamu mu famire y'abantu 10 ne bafunayo 2 ne baprocesinga empapula letters of administrator ne baziprocesinga ne bafuna ekyapa ne batwala ettaka n'owulira ndi ettaka omukulembeze omu yafunye $5,000,000 emagala wano ogenda okuwulira nti omulala yafunye 10 era 10 kyeyafunye yasuddeko ennyumba gagadde mu ggombola muno era enazigo ajja kugisereka buseresi kuba amanyi banaagisereka mujja kumumma akalulu mujja kumubuuza omusaala gwofunanga mutono n'obunene bw'ennyumba bwokoze eki bwozimbye so ensonga y'ettaka mu nazigo wano abatera okuwuliriza Simba omwezi nga gumwe mabega n'ekitundu naliko kusimba ku program awali omukka naliyo nekyali wammwe ssentebe wammwe wa disitulikiti bwe tubeerayo eyo nga twesoyamu ebibuuzo tugenda okumubuuza ettaka wali eryagaŋŋama eryeko industrial hub nga tumugamba sebo wafunako acres 2 nga yeegaana naye tugenda okumaliza program egenda okuggwa ng'akkiriza tekituufu ninawo acres 2 kati ogwo musango ki gwe nakola tumanyi musango gwe wakola nga akyogera mu lwalo naye ogenda okunoonyeza abaafuna ettaka wegaŋŋama ku industrial hub nga kuliko ono Alex Kasirivu chairman we NRM wa Town Council mukwano gwa chairman wa district kuliko oyo Kikongo abeera okugaŋŋama yakuuma ettaka ly'abakulu kyebamuwanga ekirabo okukuuma ettaka naye ne bamuwako acres 5 abantu nga beeyagalidde mu Kayunga ogenda kubeera ne driver nga naye alinawo ki ettaka acres 11 ng'abantu balinga 7 bazeegabanya era kisinga okubeeraliikiriza singa salaako era kumakya n'awangula akalulu obuzibu naba bukoze eki kubanga ngenda kubatuga basesema ebintu ebyo byonna ekisinga okukola ki okubeeraliikiriza olwedde balinayo n'emisango emirala abamu babadde bakontrakita bazimbye ebizimbe n'ebigwa abamu bazimbye ebizimbe ku mutindo omubi eri ebuyobe eri namagabi mu constituency ya Ntenjeru North n'ewalala bamanyi ezo lipooti zonna bwe zijja nga bavudde mu bukulembeze ŋŋanze ayagala ebiteedde mu layini zaaliwo kajampuni anaaba akoze atya abalagadde mu bbwa kayo abalwana nnyo okulaba nga sale tafuka kyamaani weereze fayi naye nze ndaba batawaana ebwere temugenda kumpa kaloma abantu begaya bagali eyo beejingajinga banoonya ngeri yakubbamu kalulu naye n'akalulu kanyuma okukabba ng'olinawo kwolinawo kubanga n'oba olifali ng'oyagala kubbira muntu omuntu atakusekwade wali mu bokisi agwewo n'amuwota pena omuntu akwere mu senta layini ogambe nti olwokuba nalidde kansonge pena ng'omuntu bamutemedde eno mu senta akalulu balina okukanoonya ate kawere naye simanyi kanaava olaba akawuli kaagaana eri abadde bagamba abajja kubba akalulu ate nalaba anajja wano okunoonya akalulu oba anajja n'amagye ge yatambulanga nago oba anajja ne prime minister oba anajja ne baseniire mujja kumulaba wano nga naye ajjanga nze bwenzize nga talina kyakola ki kyali naye munafu kati so nze munkwateko bukwatizi tuwangule ki akalumpa akawulu kammwe tujja kakuuma fe batulangirire awali ettaka lya private wetwandiganye tuteekewo ekibira bannaffe balyegabidde abakulu abali wano mumanye ekibira kyaffe ekyali egaŋŋama ssentebe wa disitulikiti alinako eke zisukka 10 Andrew Muwonge kansala wammwe oyeyo Moses alinako eke zisukka 5 ezizenga omuki ng'omuntu bw'ogenda ebbajjo muwulira ekibira ekyo ekya Saffefe Kaserubogo
ekibira ky'ebbajjo kiri ku lw'eggaliraaya kuliko eka nnyingi omukulu alinako eka 5 omulala alinako eka 2 jangu wano emagala abooluganda ebisinga otusoomooza kubanga ffenna tuli mu lugendo nga tugenda kufa naye bwona amala okufa abaana bo bagenda kusigala ku duniya kuno nga babonyaabonyezebwa ate abakulembeze abakulu abo bombi beefuula ab'ennyumba eyo ne bagabana emaali y'omuki y'omufu abooluganda njagala bategeeza nti kyekiseera twebeereremu tunoonye omuntu anaasobola okutuusa eddoboozi lya nazigo ku lukiiko olukulu olwa disitulikiti bwe tugenda ku disitulikiti tunoonya mirimu wabula twagala kutuusa buweereza bwa sabukawunti oba obuweereza bwa disitulikiti ebeere nga ewulirwa abooluganda erinnya lyange nze Grace Lubowa akabonero kange muzindaalo mizindaalo tulina ebiri waliwo omuzindaalo nga guno gwenkutte kano kabonero ka kibiina bakiyita ecological party omuzindaalo gwange guno ogwamukalakaasa ekabonero kange mbasabanga ennaku z'omwezi 22 bumaliriza okulonda ssentebe wa disitulikiti omwami Brinson Sale ate ogende kalulu ka disitulikiti kansala ate olonde Lubowa Grace akabonero muki muzindaalo tusobole